buli we lutuuka lwa balaza wano ku Baba TV mu Makonde gaifa ag'essaawa 3 munange kabakalaganye ng'ensi nayo neerikulindirira empiiya ebbiri mu kulima. Butiini n'olwaleero titutenguibwe tukuleeteire engeri y'osobola okuba ng'ofunamu empiiya mu kulimira awantu awafunda. Oidi buli we twogera ku nsonga edda okulima bano bateeki n'abawangala mu kibuga bakuba nti bo tebibagemaako. Wulirisa olwaleero nkuleetera Robina n'aggayigafa busa omukyala awangalira wano mu kibuga eky'emukono wagati aye ng'essente dayitwire mu kulima munanga ali oti avugana na Sudiiro. Onoowo mwagaana apanga itaka mu bibokisi kubungabunga itaka na mu bukutiya ky'oyinza okulooza nti ali kweddaaka bweddaake amaliriza ng'abifunyemu. Ono ye tutandikiire ng'ali twinonola butya omuntu ali awantu awafunda wasobola okuba ng'akola emirimu gino. Kubanga nga bw'okimanyi nti ettaka likendedde buli wamu. Abagula ploti bagula ntono naye ate ne baagala bakole ki ne bazimbako amayumba. Naye twagala bakozese obufu obutono obusigalawo ti nabo basobola okukolamu amanimiro ag'enjawulo. Engeri ebintu bino ye bitambulamu yona bitukobeire. Urban technologies, ennima y'omu bibuga oba ennima y'owafunda. Tuyina technologies nyingi nga bw'onooziraba. Tuyina food tower, tuyina boxes, tuyina sacks, tuyina obuveera, tuyina obukutiya, buli wamu osobola okulimirawo. Buti woyinza okubiringa walooza oti bizira mugaso aye mwena akuba nti ebintu bino bya muwendo era ne mu maka ge abikola okuba ate ng'ayamba ku n'abaana abato basobole okuba kunishe beega. Ennimiro zino ez'owaka ziyamba abaana be tuzadde bano tebamanyi kyakukola bakyaya obulimi naye bw'ofuna ekintu nga kino n'okibakwasa at least kiba keepinga busy waka ne batabeera ku reluctance eyo buli kaseera nti babeera batunuulira TV nabo de babeerako kye bayiga. Waba atuse ni ku iva lyakulya buli ewaka akoba nti mwene ntaka agula mu katale kuleebeta na buveera kodi kujala muzanyama ebyabigula ng'abyeyendeire. Buti iwali kwenda okubikola atukobera engeri yebabiteekateekamu. Oteekwa okuba nga olina emiti tukozesa emiti gya kalitunsi. Oteekwa okuba ng'olina akatimba k'enkoko kubayita chicken mesh. Oteekwa okuba ng'olina ettaka emisumaali n'amayinja mpozi ne seedlings z'onoolimako ez'enjawulo. Aye wobo biteesiteese otakulu mu lulansi goddaaduma kuleeta ku ndokwa dda mishungwa akoba nti osimba ku iva buli merime buno butono bunaatera kuvaaku. Enva zonna zigendako naye okugimakisimayizinga kiba kyagala osimbeko enva z'otajja kunoga lumu. Wazira alina okulabula kwalabwire abantu abanalira ofuuwa eddagala mpozi nguze diddudwa sirimatiki nguze biki okufuuwa ku bino akoba okolesa tekinologiya omusoga mwene kubanga kino tikyendaga ddagala ago. Lino eddagala ezzungu eriziiza obulwadde oba eriwonya obulwadde oba obuwuka. Kati kyova olaba nti tukozesa maniwa mungi nga bwe bagamba nti mwana mugimu ebintu byaffe veeyo nga birwanyisa obulwadde awo. Wazira obuteerabira nti kino embeera y'obwire nga bwekyukakyuka akoba okidduza wabijumusa oddako yagaana ebintu byako nga biteita buteite. Obutonde bwazo bwagala ettaka eggimu ate bwagala amazzi. Kati tukozesa ettaka eggimu naye ettaka eryo era ne tuliteekamu ekigimusa ekyaffe kyetwe nakavundira. Esente diriwa ono aditubaliire ng'akoba nti ekintu ekirala ky'oba osimbye kuno kakobe kabeji sukuma wiki oba spinati kebedde n'enaana eddiri kwende kadebedde n'enaana abasinga ddebenda nti oyinza odifunaku esente dootaidde na muwendo. Era ogenda okulaba nga sukuma emu ekuleetera ebikoola nga 30. Kati sukuma emu bwekuleetera ebikoola nga 30 nga buli bikoola 5 bitunda siringi 5 ezo ziba sente meka. Food tower eno gy'olaba eriko kati wenjogerera plants 12. Munange kansubire nti buti ono byayogeire weeno kasobola obikola kubanga tosula mu ibanga nga woosula liwo okuwosobola ota ekikutiya ibbe ofuna amagezi osobola okwenogera esente.
ku lwakanomero kano embago ninzawula ninze Samuel Mwesigwa ku Baba TV Amakonde.